Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Webale kubanga wekumidde ku Farm Business Uganda ekitongole eky'abalimi n'abalunzi ku bugazi obw'ensi eno. Mwebale mwenna aba subscribinga, aba likinga, aba sharinga link. Twagala okwebaza abatwagala n'abatufudde kye tuli mu mbeera efaanako bwetyo. Tuli mu kaseera enkuba we yatandikidde okutonnya. Tubaye tufunanga musana, omusana gubadde mungi ddala mu bitundu ebimu nga Kayunga, Luweero, Nakasongola ebadde etonyanga muko nno mu bitundu ebimu n'okusinga Luweero ne Kayunga ne wano e Buyukwe ebadde etonnyamuuko. Abannakasongola ho negujja bagira okusaako n'ebitundu ebirala okwetula Uganda mu Busoga yonna okusaako ne mu Mbaale eyo enkuba ebadde ebayisa oba wegejjeffe gye tuliraanye amazzi tetukoseddwa nnyo. Njagala kwebaza amanyi buli lunaku oba okolanga ekintu ekirungi lediyo ezitukubira bane twagala bawa Toko Show, twagala bakyaza mu Toko Show, twagala tubakyaze mu programu ez'ebyobulimi tobala. Lwaki? Kubanga tukola ekituufu, tukola ekyo ekituufu. Kyova olaba nti ffe twewaayo okubaweereza. Ntera okugamba abantu bekola nayo nti kola amazima, sula enjala leero naye enkya olye. Kikola ekituufu leero abalala balabe ng'ekyali kituufu naye ng'enkya obala kyankya enkya. Kati abamu oluusi wano ebononera mu ntandikwa ate mu maaso eri mugenda obanoonyaako nga temukyabalaba oba oli kubanga okitegeera. Ndikulaga ku waki ndikwogera bino. Programu eno yatuteekateeka ng'abalimi era ng'abalunzi. Enkuba etandise naye ogipulaaningidde ki? Ebimu byinza oba byetaaga ssente nnyingi, basobole ne bannya bwe kulima n'okulunda tebukyali kw'abaavu. Ky'oba olaba nti nno n'abaganga abalimi abali mu palamenti ate ssente bazibba baziza mu bya bulimi. Oli kubanga okitegeera mu bya bulimi na bulunzi. Okulima okwali kunyomebwa tudde tekukyali kw'abanyomebwa. Kikyengezaako okwogera olwaleero nti enkuba etandise okutonnya ogyetegekedde otya?
enkuba etandise otonnya ogitegekedde otya tugeze olinayo akatakaku nabadde ndi awo bakira nti bangi nabakira nti baffe bangi nnyo nabadde ndi awo kira nti ngajja misa matovu njagalayo ebitooke nti bimeka bitooke 7 nga mugamba sooka osasule eza transport mala okugendayo ku gulawundi nagenza otuukayo ku gulawundi nga ebinnya basima ebinnya 7 naye nga half acre ebula katono eringa half acre ne quarter nga kitegeeza ebula katono okwera quarter acre naye nga babisimye ne bonuunayo ennimiro kakati ekyasinze okundaga nga basimye okuva ku kinnya okudda ku kinnya ngalo fuuti 23 24 kati nga munnanga atayagala kira nti wafe afiirizibwe ne mugamba nti wano wakati twongerewoko gaapu endala twongerewoko ki gaapu endala mu mbeera efaanana bwetyo so gwe naali okubanga otulaba ate era ng'otugoberera enkuba etandise otonnya naye ogipulaaningidde otya so kira nti oyo n'atwala ebitooke bwe yatutte ebitooke ndoozi era olibiraba yatwewuunyizza ebyaffe bannange bw'oba otwagadde otwesiga oba toyagala twesiga era totwesiga kiraya nti yeewuunyiza nnyo ebitooke okutuukayo nga bwe twabimugambye nga weebityo we biri era nga woobiraba nga bimutuuseeko nga bigenze gy'ali so omulabi waffe gwali otulaba sizoni ng'etandise baako kyoteeka mu ttaka ekiyinza okuwa kasente mu kaseera akazibu ng'omukyala guluddewo okujja ng'olina by'osobola okugyamu ssente mu kaseera akazibu oyinza okuba nga tosobola kwesimba mu kintu kya $7 million nga tosobola kyesimbamu weesimbe waliwo osobogira nti kya $1 million oli kitegeera waliwo ntiwemu nga tebigera twala ssente nnyingi nnyo tugeze ng'okulima kasooli okulima ekayo ne oba ogigyemu ensawo zo katugeze kakyo nenye ensawo zo 15 enkongole kasooli esaazi ali ku ssente mmeka ewamu ekitugiza nti twagalirawo okubeera nga tufunirawo essente ez'amangu w'omunwire we yagala bamutwalirewo si bwe ekityo bwe kiri kubale ntemu ebyetaagisa okutereka olina akateeke tule kasooli waffe ali ku nusu 100 mmeka nusu 160 kati kiro eba eri ku 160 wajja agenda akawunga kalinnye ndowooza kali ku 2-3 ebijanja biri ku mmeka 5-5 ebijanja biri ku 5-5 kati ebyo nga biri ku 15,000 nga wali wabirima n'obitereka ewaffe gye ŋŋamba osuubira nti nno oba osuubira okulaba nga ofuna results oli kubanga okitegeera so gwe ali okubanga otulaba ate era ng'otugoberera enkuba eno etonnya baako kyogikozesa loni temulekaana nnyo mu mbeera efaanako bweti enkuba eno gikozese obe nga osobola okubeera nga naawe weenyumiririza mu kulima nga weenyumiririza ne mu kulunda oli kubanga okitegeera soolima kasooli soolima ebijanjaalo ebinyeebwa sizoni ekyatandika ndikuleetera nti ebintu by'otagala teekamu ssente nnyingi oyinza okutya kwojja kutya ennyaanya otya emmeroni otya n'ebitooke kati bino byo togenda kubanga weetaaga eddagala erya buli lunaku togenda kubeera nga weetaaga lima ebyo ebintu ebyangu cabbage ebintu bitagenda kusumbuwa obeeko akasente koteeka mu nsawo enkuba eri kutonnya naye wuyo yagenze esimba bitooka ate tulina bakira nti bangi kati waliwo bakira nti bangi abakimya ensukusa ababuukinze ensukusa so gwali okutulaba naawe ali okutugoberera osobola okweyambisa ku farm business Uganda
tukuwa amagezi mu nsonga ez'okulima n'okulunda okossaako n'okubikufunira byoba weetaaze mu kulima n'okulunda. Ffe tukola nsigo tetujja kufera tugende tukuguze ensigo ya kasooli nga tugisiize langi. Njagala mbeere sirias, tetutunda nsigo za kasooli, tetulina ddagala kika kyonna kye tutunda. Njagala mbeere open. Ekitongole ekigamba tukuwa amagezi mu nsonga ez'okulima n'okulunda kitegeeza kwekusomesa ne tukuyambako okufuna ebyo byoba weetaaze, ne tukuyambako n'okubikukolera gwe aba yeetaaze obikukolera. So tetuli nti nno tutunda amadagala gatte biwuka by'ennyaanya, naye tusobola okukulagira okuwa amagezi ekika ky'eddagala ky'oyinza okukola. Naye tetulina kika kya ddagala kye tutunda, tetulina kigimusa nti tulina ekigimusa kye tutunda, naye tusobola okukudirectinga ku kigimusa ekiyinza okukolera n'ofuna amakungula amalungi, n'ofuna amakungula ageeyagaza. So gwali okubanga otulaba tufune bulungi bino ebikwatagana ne kasooli. Ebyenyi byo tusobola okufunira ensigo ez'ebinyeebwa, naye kasooli nedda. Kasooli tusobola okubwira nti kozesa ekika bwe kiti. So ebitooke, endokwa za butunda, bubizi buto, nkoko, ebika byonna ezo zo enkoko oba oyagala ento tuzirina, nkoko eza bwera, sasoleya, kweira, zonna ebyo ebika tubirina. Oba oli kubanga onfuna bulungi, oyagala ezadde wano, ez'omwezi, eza wiiki, byonna osobola okubanga ozifuna. Okuyamba okuzimbira ekiyumba eky'enkoko, okuyambako okuzimbira, okupulaningira okubira pulaani ey'ebiyumba, ekiyumba kyandibadde kitya, oyinza saasaanya otya. Banaye tulina ne formula, kino ndowooza kankyogereko gwe omulunzi ow'empunu, embizi ndowooza mukitegedde. Tulina formula ng'abalala bonna tebagirina. Era eyo formula kyobola leediyo zitwesibyeko, tuli banjawulo. Leediyo zitwesibyeko zaagala tukyaza, zigamba twali twawumula ebya leediyo nga twabivaamu tugamba byayidde mbireke. Naye wiiki eyo yonna mbaddeyo mu mirimu, naye ng'amasimu gavuga buvuzi. Twagala kukyaza, twagala kukya munaye ate nga tutaddeemu ssente, ate nga basooka zigulirira zisasulira, naye nga tulina kikumi wadde ekifekeramu wadde eki kitegeeza kola ekintu ekituufu, abaddala bajja kujja bakunoonye. Kati tulina formula gwe omulunzi w'empunu ayagala ozifunamu. Empunu entowezi nene formula nga togenda saasaanya. Kino kankikugambe, abalunzi b'empunu 100, abalunzi b'empunu nga 5 bokka be bafuna mu mpunu. Kakati gwe wenna ne wooba empunu yo ogitunze emitwalo katugeze 8, kanjogere ku 8, wala tuddemu n'olowooza ky'osaasaanyiza mu eyo empunu. Kiki ekiyinza ekisinga kati tutwala ye nsonga y'emmere. Kale tulina formula nga togenda teekamu nnyo, naye ng'ate ensolo yekola speedi kikuyambeko okusevinga. Pointi endala, abantu abali mu disitulikiti ey'e Kayunga, nabadde mu Kayunga eyo waliwo ekitundu mundowooza mu Bbaale, katwogere ku mu Bbaale, omusujja ogulumba embizi gw'abalumbye. Naye nabadde mbagamba ekireeta omusujja ogwo tulina okuba nga tubyewala. So omulunzi ali mu Kayunga disitulikiti naawe ali mu disitulikiti endala teweeyibaala, beera nga faamu yo gikuuma nga ya mulembe, tofa gakyaza abantu ku faamu yo kugirambuula, okubanga osobola osevinga ensolo zo ku faamu n'obuyonjo bwetaagisa ku faamu zaffe oba tuli ffenna. So enkuba eritonnya tugikozese bulungi, lima ekintu esobola okujja mu nfunayo. Point endala ng'omaze okulima ekijja mu nfunayo oba mu nsawo yo, ebintu weebiri ebitonotono ebiteetaagisa ssente nnyingi, naye ate era olimeko n'ebintu by'oyinza otereka mu ssente n'omanya nti kino mu myaka egijja kijja kuba nga kinnyamba mu mbeera efaananako bw'etyo. So tujja kubeera nga tukoma wano sharinga message eno sharinga ekirako abantu bangi bagende nti waliwo ekitongole bakiyita Farm Business Uganda eky'abalimi n'abalunzi
era nga beewaddeyo okubeera nga bataasa abalimi. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Eyo nzibu, mulimi ku mulimi, farmer to ki to farmer, mulimi ku mulimi. So nensunga okubeera nga mbalaba nga muze okolaganako naffe nga Farm Business Uganda, ekitongole ekyabalimi n'abalunzi wansi w'enjuba. So bwe kiba nga bwekyo bwe kiri, ate wakyo okulima n'okulunda tekutunyumire mu mbeera efaanako bwetyo, oli kitegeera. Farm Business Uganda, ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi ow'enkoko omuli eza broilers, croilers, saso, layers ne loko, jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja, basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi ow'ente, embuzi, endiga, obumyu, naawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira, anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kwoteka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira, anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe, okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli mwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761480004. osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.